Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuzookya wasiibye tanya byosinzire okutulaba. Nurdin Ntege, Megatron ne ku Nurdin Ntege. Nyina omukulu Eddie Kenzo Musuuza ne mwannyinaze wali muwala wange Jenina Mukasa. Eddie, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenzo lwaki oseka bwatu Nurdin. Enseko nezijja sifuna ensonyi. Omanyi lwaki mutunuulidde? Okay, muwala wo. Nenga muwala wange omanyi bw'oba mu kintu nga wakyagazisa omuntu n'omukulemberamuko aba muwala wo. Kitegeeza omusajja oli abadde amwetaaga Mukasa akkiriza kosa oli Mukasa Sendi abadde akulemesa. Sendi yasinga omwetaaga naye kati ensonga ya Sendi togikozeeko. Sendi tokoze ku nsonga zino nanna Mukasa. Tugenda biteesa kukyanga Ekyalo 320. Dala. Ogamba otya buuza ku bakulabako ku channel zaffe zino ebbiri. Abandaba mwenna ku channel zaffe zino ebbiri mbaagala nnyo. Ndi wano ne muganda wange Nurdin. Gwe ndowooza nti Haji oba Haji to be then. Inshallah. Ng'obuliridde oli kukaliwa akatufu oli kukaliwa bungi. Oli ku bungi naye ng'okusingira ddala mirimu okulaba nti ate twongera okutematema empenda ezitujja mu bwavu. Emirimu n'emikolo byonna wamu bangamba emikolo gibawuuba. oyogedde ku mikolo omugole ali ati mugola ali fiiti talina ttaba mu ebintu mwabitandikanga ebyokusaaga abantu ne bagamba bibuwa byakiyayi Kenzo nedda Nyamutooro bw'obapimamu tebamakinga. Okiwulira nawe mu bantu temumakinga ne mukyala ate tutya tetumakinga abamakinga abantu bwe bagamba bamakinga bafaanana bata okumakinga bamakinga like nti bino ebagamba nti ono muyimbi nti ate ono minisita oluwonko olunene walugabo bakiraba batyo abo aboogera batu banafuya mulimu gwa kuyimba bagulabanga omutali makulu naye omulimu gw'okuyimba kinene munene kintu kinene nnyo naye ndowooza okusinziira ku olumu ku bannabitone abamu engeri gye beeyisaamu omulimu guno bagugumaganya kati omuntu ali alaba n'alowooza nti byakusaaga busaazi naye nga tuli bankizo. So abantu bakuratingira wansi olw'omulimu gw'okola bagamba minisita agenda atya n'omudongo n'osoma ebitabo n'obeera minisita ewali embeera awo olwo kikoze otya Kenzo okugyawo doubts z'ensi. Ekyo siina kyenyinza kukikolera kuba kiri mu birowoozo by'abantu obaleka ne batambula nabo. Ye omukyala takyogerako nti nga baŋŋamba ensi ng'eŋŋamba nti nasuula nekkakkanya kuleva egambibwa yavaako kuleva egambibwa yavaako omuntu okuba nti yeetemedde ekkuba okutuuka mu bwa minisita mulambirira sikiwa nti eyo mindset ng'eyaba akyagirina. Mpulidde ku mikolo kati waliwo ku mikolo egyengedde nalaba okukyala sikuwulira nalaba okukyalako kwaliwo otatuyita abantu twanyiga bangi sirinzekka ne bayimbi banno neŋŋaano gy'abantu embalala ne bajja e Kampala fe abali wano n'odinesi yeeyo siterifair sometimes ebintu bibaawo n'ogaana ekyatussa bukiti naffe tuze twewuunya bbanga lyonna naye okireka ansubire mwabireka kati nze kwanjula wano wengenda okwawukanira naawe nadde okukyala kwaggwa anti ŋŋamba okwanjula n'esseera abakulisiti abakoze bubi ate nno nze nyina ekizibu ssebo olaba mu kwanjula kuno okwanjula nkubaamu naye ate nenteekamu n'akajanja batuleka mu kidaala ne bagamba londayo abantu 10 abanayi kati nga mu Buganda oyingira nabo mu nju ey'emmere ennyo ennongoosi njagala bannange Kenzo tompanikira bwereere mbugwenyi kuoli mbeera yinza okukyukiramu awo lwaki ebekyuka anse ne bwe nasigala mu kidaala kino kingeeso anti bigwa bitala zako kalekamu ako kalekamu okoloti gambuze noldi bwogenda ogula empale bwogulange pesa n'okulisiba
olekamu akakola ki ak'omusipi anti kati ak'omusipi okalaba obe no ng'ogamba nti bwe batuusa abo abantu 10 gwe bala Nuruddin era omwenda era kwoli ogugatte kwani kwoli naye olwabigwa bitalaze tomanya okalekamu lwaki bigwa kati anasigala mu kidaala nange enikesi nga tetukiteekawo nti ajja kusigalamu naye kisoboka enikesi nga kituuseewo odde ng'okimanyi nti kyadde kisuubirwa n'omuntu wange ow'enkuba awenteera enkuba enkuba tajja kusobola akisobola fe tulina dduwa wanika mikono okiroga ya rabbi n'oyita seeka abitekisinokyenkuba bwakiremerera bajjo n'akikwatamu ojja kuwulira ku nkuba enkambwe naye munkwate bulungi bajjo lumu enkuba yamukubako mu kivulu nemulaba nga agenda kufa akati amaanyi ago kyana kuba yali tagalina bayibe nafaanana n'engombe kuomulakutekya awo n'aleeta abitekisi enkuba yamuleetera okuddayoko mu kyalo n'abeerayo kakabanga akatono yakadda naye wali olabika enkuba mu kivulu kye anti nze nkugambye mbaka mabegako eyo yaddayoko mu kyalo n'agira ng'abeerayo lwankuba eno kumuyitiriza kati nno ssebo omuntu bw'atyo omulabanga n'omutya kati emikolo giri gitya tusuubire ddi anti era tujja kulabakuli omanyi n'okubega ebitannajja fe abawagizi ba Kenzo twagala kutandika kubala twambala ki omuntu yenna nga mubazi atandikiramu kiwedde so tubeere n'essuubi kiwedde kwanjula mbaga kwanjula katusoke n'okwanjula naye byonna bisoboka tomanya omanyi ze njala nnyo okulekamu ka balance naye ngaekikyali confirmed tulina okuba kati lwakinedde okukyala bwe tuba twakumala kitegeeza mweyanjula ne mutuuka wali ne bagamba nti kakati okweyanjula bwe biba ekyo ndowooza si kyabo lusifu bwe mugenda wali olunaku lw'okukyala temutwala omukolo ewala kijja kusinzira teri wala sitawabawaka ng'ate tuno n'omulungu teri waka wala tutwale nnebbi naye awo ojja ate bw'ogutwala eyo okunyiga kuba kutono buli muntu omuyita mafuta go gakujja weereeta ennebbi weesiba ku bagenda nti bontwalaku weereeta ennebbi nawulira okukyala kwaliko oba kanzunzu yali waaki waliwo yaŋŋamba kwali nnebbi omulala naŋŋamba kwabadde waliwo gye bayita akaalo bakayita kalungu nze mmanyiyo bw'oba ogendeyo ebusitema tubusiika okyama waliwo ekibira ky'abadiventi nti ye walibadde amaka nti ate kubadde buziga kati netusiga twagenda okumaza nga tutamidde omukolo gubadde luddawo ng'olina kulinda bulungi gusobole okutambula nga bwe mwagula wakiwulirako ekyo nakiwulira gubadde eno ate buli omu ekifumbu yakimanya ku makya bamugamba gwe tukuyita ku kukyala naye ku makya ojja funa location bweziwera ssaawa 6 jangu wa teri yasula na kifo kituufu ekigendererwa kyaki uninvited tuleme kwereeta omukolo gutambule nga bwe mwagula otherwise mikwano ate nga gyonna jankizo ate teweerabira nti wano tulwamu ne wano Kenzo anaagamba atya eka ŋŋende nga nigwogamba n'agamba teri tayagala gamba wandisigadde ne bw'osigala yabatayina kusifu kalaye n'otuukawo n'okulima so anyway engeri gy'ondaze toyagala kumbuulira mwezi ki sagala nnyo okukwonoona edda ati kati gwolina kyoyita okwonoona ni waliwo ffe abasanyukirako olwedde mwogedde ku byenkuba n'otandika omuntu amanyi obudde bwagiseetingira n'okweraliikirira gobyogedde abo babiddeina nzize enyombagala nabo ku bintu by'okuteera abantu enkuba tulina ennyombo zaffe ez'enjawulo ne babbajaabo akati ogambye mu nkuba ab'amaanyi omuwadde eti olina muyitako olwo nomugaa gwenno bajijaamu ne location agifuna ku makya kyewabakola mu kukyala agira mu nkuba mwakola akantu agiye muli ku mutwe gwe kuba omunaku teki naye Kenzo mwafuna ekifo kya federation ekirungi so yes nkyagadde kati abayimbi muwumulirawo
era ojja balaba entebe zonna zaabwe nezeeri wansi tubeera byonna byabwerere n'okwebaka sijja kugaa nti kulya kunywa byonna byabwerere n'okwebaka n'ekisinziira ani are you invited guests mbadde njagala kwebaka wanjemaliza osasudde mpozi nga Kenzo akuyiyemu buyiyi ofan era naye n'asasula era nensasula so copyright eri kuki bwe mwafuna wano eno copyright mukyagiriko tugiriko nnyo okusinga like never before lwakuba si kyangu kuba nti nno bw'oba olimu otambula naddala mu butegeevu nti olina okutambula ng'okugenda tukiriko era obudde bwonna Mukama ayinza otusaasira ntibakwetutuuka tukiriko kuba gavumenti efunimira ekintu kya copyright ekyo kinene kyetaagisaamu obumbi n'obumbi bwensente okusobola okuba nti ekola nga si byakusayininga kudduka naye ekole okukola yetagamu sente nyingi okufuna zi machines ozijjebera okuyita ba technician wano ba engineers okukwata chips zibeere zizitrackinga na biki it needs a lot of money plus spreadsheeting systems biki si kitono abantu bakyogera copyright ne bakomawo but it's big bangamba bagenda nona copyright bafunamu sente ne babivaako so ebigambo byaku street byabataagaliza bayinza n'okuba baagaliza naye nga bo batwe bakifunye kakati copyright n'engeri gy'okinyonyoddemu oba gy'okitemeetemi kitegeeza eri near to impossible. No, it's very possible. That's why we are in meetings almost every day. And she doesn't. And it is the reason even why we work quietly, because it is not something you can make noise about. Kubanga abakulu be tugisaba bo batugamba tukkiriza naye ki kye mwagala ekituufu ekibuuzo ekyo kyennyini nekitutwala mu research ofuna okusobola okuba nga tukola ekintu nga tukolaboratingidde wamu ne gavumenti research si mutono kati bwe biziba stages tugeze nti okwachivinga this law corporate erina stages 5 so fagwe bwekubamu twokimuli ku stage ki tuyinza okuba tulenga ku ya 4 that is nti ebulemu kiggwe nzuleka naawe akukujubisa mazima tutambudde nnyo mutambudde nnyo ku myaka 2 nnyo kubanga mu cabinet twasooka mu palamenti ne private members bill netuvaayo ka parliament netuyita neteeka nerigenda mu cabinet nebaako byeyisa netuvaayo tugenda Ministry of Constitutional Affairs kati URSB Attorney General's Office mwe tuli nga tuli mu kwongera plus State House tuli mu kulaba nga tuteekamu ebinyine ebintu ebisobola okufevalinga abantu plus nangeri ki gye biyinza okukolebwamu ngenze butere federation ebigendererwa bya federation nga bina ebiri kowa biri ki ekisookera ddala ku having a music industry eri better than before mu mpisa mu nfuna quality sustainability unity discipline ebyo byonna kati sofa bukyanga federation etande egunjibwawo mwakivinzeeko biriwo byoga nti at least netufiira wano oba ne batugalirawo wano ensi eritumisingako kino nti kale federation yaliwo ekisookera ddala unity tugezezaako nnyo okuzimba obumu kintu ekizibu ennyo endowooza obumu tubutuusekako mu 70%. mutya sokoleka tukatunyonyola sokunyonyola olwaliwo obuosobola abapalaso Shiba Kenzo n'abalala bangi menye endekeki nga tutuddeko ku mmeeza emutunyumya ensonga ezikwatagana n'omulimu wabula si individual omwana jamu okubereka akavulu naye nga tunyumya ku nsonga ezisobola okutwala omulimu mu maaso ku lwaffe abaliwo n'abalijja wabaawo ekituukiddwako
kubanga ate ekyo tekyaliwo nga n'abantu okutuula abasatu babeera banyumya birala babeera mu kyakunywa kyakulya naye nga mutudde muli mu meeting nga buli omu ayambadde engoye ze n'ava ewuwe najja mutuule nga muli ku kozi emu byabangawo naye nga abantu bamaliriza balwanyi as we speak twakatuula mu meeting eziwera nga n'ebibiri. You understand? Naye nga mulyoke teri kulwana biki kati eno unity nga bwenjiraba teri ku 70% kuba bwolaba abamu bagamba mbu eno federation bagiteekawo kulwanisa Bobi Wine era bwolaba bakabako basaha bonna bapulinga out banina Rose. Nina Rose teyalina muwandiisi wa kibiina yakokola federation ali mu byampisa naye kakati kibuuzo kyange unity eriwa kati Bobi Wine ayinza muwandiisa etya kati bo bagamba for example federation eno yali created neutralizing kujjako bayimbi ddembe oba creativity eno kujjako bayimbi mumwa nga bwolaba Kenzo wedda nti yayimbanga system volongoto era alaba system kiriya kati nga abayimbi abandi badde boogera ku bizibu nga bwolaba King Sawa aleeta akamwanyi bantu mmwe basirike era ne babakwata ekitole kya biliyoni bakibakuma mu kamwa ne musirika ebyo by'abantu abatalowooza oba batalabira wala. Ekisookera ddala gavumenti bw'emala okumanya nti waliwo obuzibu mu bantu nti abayimbi balina obuzibu ABCD olowooza erina kubusolovinga oba erina kusirika obuzibu gavumenti erina okusolovinga kaakati bw'eba etandisa obusolovinga eba ekola kikyamu oba eba ekola kituufu buliwa bwe yasolovinga ekisookera ddala copyrightiro tubajoogerako nti tugiriko naye nga tesobola kukola copyrightiro nga teyise bayimbi kuwuliriza copyrightiro kikyemwogerako ekituufu what are you talking about what do you want exactly gavumenti yatuyita teyandiyise balimi wabula erina kuyita bayimbi ekyokubiri gavumenti bweba ebuuziza mu bayimbi nti bizibu ki bye mulina ti covid yatuyisa bubi twandyetaazeeyoko kakwikiririifu akatuyambibwa kubanga ffe tusapootinga abantu abasinga osasula omusolo ffe tufa abamu ku bemployinga abantu abangi tubadde tusabayo omuntu waba awulira omuyimbi awuliranga yindi era oli kyagamba nti sente ezandiyambye abantu abangi n'ozikwata n'oziwa abayimbi kuba kiboogera kati kankubule ba ku kiboogera kati nsomesa omuntu amanyi somesa gavumenti bw'eba ekedde ku makya neyita abayimbi nebawaka quick relief oba nebawa support fund nga bwe supportinga ab'ebulimi nga bwe supportinga abasomesa nga bwe supportinga abasawo n'abalala awo tewabawo musango kyokubiri gavumenti bw'eba efunye engeri gyeyogeramu n'abayimbi ne batagyogerera bisongovu ze ndowooza kyandibadde erina okukola mpuliriza omuntu yenna nga ye tayagala kugiwuliriza nga era ayagala kusigala ng'akola obwa activists we nga bw'ayagala teri amugaanyi era towulirangako omuntu wa federation kuvayo kujja gamba muyimbi yenna nti what are you doing kintu kibangawo bwewabaayo omuyimbi ng'agamba twali tumuyiseeko ne tumugamba toddamu okwogera ku byobufuzi otuyitire iffe tukola ebigatta ku muntu wabula si ebimugamba nti genda okola ebyobufuzi wabireke kati nsobola okubeera memba era ndi ku board ya federation nenkuba ennyimba ezigamba nti gavumenti muli babiri mugenda kati kisinziira bw'oba oyinamu amagezi mu mutwe n'olaba nga gavumenti ekuyise mutudde copyrightiro eri mugendawo mukozesako yammwe bagisapootinze mufuna bulungi mu regional studios bataddeyo office buli wamu bagenda bafulumiza ka budget akagenda okuzizimba babawadde offer abantu bataano buli mwaka okugenda okusoma okitegeera kati gwe kiri gy'oli okusigala nga ng'obiraba ebyo oba nga tobiraba ekyo nakyo kiri gy'oli okitegedde Kenzo wava ku kyokuyimba system volongoto muganda wange nze nali ewantu nga copyright lwakuna
Osegedde nga tewali any single structure efa ku muyimbi ofuna bulungi ebizibu ebyo bwe batuyita nti mujje tulabe what are you talking about ne tuwulizibwa era bituli mu kunegotiate era oba oyagala nsigale nga nkyayimba olimba olulemu nze siri activist, I'm not a politician. Osegedde nze bwe mmanyi nawe nkutteko n'omulala akwate n'omulala n'omulala akwate nzimye I'm not here for political. Kati buno obuyinza bwe baakuwa presidential advisor ku bya music abo batoyingidde olowooza politics games. I'm a presidential advisor on creative, not political affairs. Okay, creative. Kitekyekufuula politician. Not at all. Nawulira omukulu ekyokubiri anyinyonyola omuntu oli agamba mbono ssente baziwadde bane zandirabiridde abayimbi omuyimbi bw'ayimba oluyimba nze nga bwe nduyiiya nduyiiya ogu oba ne producer wange oba n'omuntu yenna nnyambe kutuyinza okubeera nga babiri basatu ebiseera ebisinga n'omu omuntu aproducinga oluyimba lwe n'alwekubira n'alweyimbira n'akola kyabo gye balinamu kale tumale maximum abantu bana bayimba oluyimba ne lukuba oluyimba olwo lukuba ne lutandika okutambula osegedde oluyimba bwe lutambula ne balukolamu concerts olunaku lwe batandise ogamba nti bakola concert promota bwakkiriziganya n'omuyimbi ono bwe baba tebogeredde ku simu n'owa airtime n'afunamu nga boogeredde bati ow'amafuta aba yafunyemu wano okutambula okugendayo agenda okuprintinga contract agenda okukola posta agenda okuprintinga posta agenda okukola baana agenda okutunda olugoye akajoola agenda okutunda langi agenda okutimba agenda owa TV agenda okutunda enkoko agenda okutunda amanda agajookya agenda okubeera ku mulyango agenda oyo ye muyimbi nga batuulanga bana bokka ne baliisa almost buli muntu tekiri ku muyimbi omu tekiri ku babiri tekiri ku basatu ffe tuwagira abantu abasinga okusasula omusolo mu ggwanga telecos breweries those is number one kizibu nnyo omuntu okunywa nga tawulisa kayimba nga tasa omuntu gyakoma okunywa n'ennyonta bwejja ffe tuwagira telecos ezo ne data ne CRBTs n'ebirala tuli bakusatu okuemployinga abantu agriculture ebyobulimi ebisooka ebyokuzimba ne biddako creative sector n'eddawo okuemployinga abantu abangi nga bwe tubasomye wali gavumenti bweba erina tusupportinga 100 tenatuwaako yadde koota ati nkunyonyodde naawe okiraba kati saagala tubeere basi because bino byetwogera eri omwana alaba agenda obifunamu bimwongereko ewala bw'obeeramu ne kabayast mind ti nze mpagira kibiina kino oba kiri oba tozimbye eggwanga wano tulina okijjamu ebyobubiina tubizze mu reality tetusobola kusigala nga twebase mumayumba gaffe nga waliwo ekyokutereeza no matter what we support, no matter what we believe in. Sometimes we know kubeera sober n'ovaayo n'omanya nti no Uganda weeri n'abagikulembera bwe bali abagikulembera bayinza ovaawo yo erisigalawo bye tunaakola kati ebisobola okuditaminga n'abaana abaliddawo so awo we tuli ebiseera ebisinga kikuleetera n'obutawuliriza nnyo byogerwa naye n'osigala ng'oli ku goal egenda okutwala eggwanga mu maaso. Omuyimbi ensonga z'eggwanga zimukwatako kati ng'ebye tutambuliramu kati twagala enkyukakyuka waliwo issues eziruma bannayuganda abantu bakuka ne kuleva eyeyawulamu nti bano bali ku ludda lw'abantu abo basalawo okulya namu ani atali muntu kati kyenjagala onjawulirewo kati naawe oba olaba wadde oli munnamawulire basoma kubuuza naye ani atali muntu anaali anti mulimu abali ku sayidi yabe banyigiriza okibayita abali ku ludda lwa oppressor n'abali oppressed banyigirizibwa mu ngeri okusinziira bwe tukola ki bwe tutambula era singa tuba tetunyigirizibwa twandibadde tetuvaayo kwenyigiramu naye olw'ensonga nti bakukwasa omulimu ogukole n'ogukola bubi nga mu kugukola obubi nyina okujja ngambe nedda tokikoze bulungi naawe ngambe nyambaako okitegedde kakati bw'osigala nga weebase bw'asigadde yeebase gw'abanyigiriza
kubanga oba tovuddeyo okuwa amagezi go tosobola kubeera nga gwe complaininga bucomplaininzi bwe wabaawo kawendo nti Eddie bwebadde oyagala kintu kyekino kale mujje tulabe bw'oba toli muwumba tuutu ng'otegeera ne bakuwa chance jangu ogikozese bw'oba tosobola sit down kwegamba ono gw'ogamba nti bino tabikoze akuyise akuwadde opportunity gwe n'oganze sigenda ate n'osigala ng'ocomplaining. Okay. Waliwo omuyimbi atayitibwa wa? 100%. Mwamuyita Skolaki. Omuti gustukira ennyonyi no federation kati eriwo erina amatabi ameka ono bweri gwe tozze nati mu mbeera oli kyayogereramu nze saagala tukole sizing enyaga tukole ka interview kayamba abantu bwe tunaddamu ebyo tetugenda kutuukamu tetusobola kubanga tuli wano nga tupretendinga oli atulaba abaalabu why are we here tuli wano okukola ki kugatta ku ggwanga kwongera kumanya federation Bobi Wine opposition leader ayagala eno gavumenti evyemu yaddemu omugamba ajje wano akolewo ki alaba ebiruma abayimbi bw'aba ayagadde ajje etwamuyita naye nze ndowooza ayinza obutajja lwa nsonga aba ayagala owulira aba ayagala gavumenti eno efeeringe kifiriza ate kati gwe bw'oba oyagala kati gwe oli mukyala bw'obanga waliwo omuwala akujjako ali gw'oyagala omusuzi omusajja omuwa amagezi gamunyiriza oba gamuddugaza osigaze benzi kati ffe tubeere mwoyo lwakasi ensi etambula emyaka gyeyongera kubalwa ne byabwe naffe katutambuleo kati njagala osinzire wano nti Bobi Wine ajjiwa federation namuyita dda naawe naye era ng'omuntu omutegeevu tasobola kujjawo kuba ayagala gavumenti eno eveewo eyiyejje kati ebintu biveeko mu mbuzi ebintu ebigenda okuyamba omulabi wali mwavaawo dda gye n'endowooza okitegedde awo Kyagulanyi ayagala ebiri mu ggwanga ebibabungeesa ate olaba yasitopinga bagaba buyambi n'agamba temubugabaayo tewabiwulira nabiwulira yasitopinga ab'ebweru aga temuddamu buwa era agamba ffe kyetutwala e Bulaaya kulabisa kulabisa kakati naye bw'aba alabise kubanga at the end of the day alina osekeera naye ate ffe bannansi abagirimu tekitugaana kukolawo nteekateeka zitukulaakulanya nga naye bwe tumulinda akyusa oluyinza bw'aba asobola naye wakikola otya okubanga federation yatandika mangu nyo nefuna ne ssente abalala bakoze ebintu sente bano basindi gundi z'abayimbi zize zimerukawo naye mwakola ki nga ebiseera ebisinga muze kubuuza ekibuuzo nawe kinziriremu genda maaso bantu bajja bansaba interview obudde ne bumbula bwemukoze mutya lwakimu nze mmanyi kenzo tulina ekyenjawulo mulina ekyenjawulo kati kambabule lwaki muli wano olw'obusobozi bwammwe olw'enkolagana n'enjogera gye mwogeramu nange nze sikiwa nti senga oba nkubidde sinogo waayo tukwagalako interview tulina bye twawuliddemu wano twagala sikiwa nti mwandibadde naye ogenoga seeka saamwane walekum salaamu olaba otya mbuuzi bweti nebwetikuda tya naye mulimu abankubira ng'ayogera bulala era n'atafuna kyeyagala naye omukuba enjogera approach it is very important naye kaakati nga tugenda mu maaso njagala kivaako nti federation ebyaddala efunye resistance from the people ababelievinga mu from the artists abalowooza nti this side is where we belong therefore joining the federation kuba kulabisa nuupu so tulina okufaafaagana ne nuupu paka sorry ne federation paka lwenaggwawo federation tejja kuggwawo kubanga one it is registered it has a certificate esobola okunafuwa ng'obukulembeze bunafu esobola okuba ey'amaanyi ng'obukulembeze bulamu naye kiti kisobola nti olunaku lugenda kukya
certificate yeveewo mpozi oli okujjawo federation alina genda mu URSB n'akwata license nagiscrapinga bw'agijjawo aba agijjeewo awo kiba tekikyaliwo naye singa abanga eyo certificate ekyaliwo license weri nti kino eno federation is recognized with its members ABCD ejja kubeerawo emyaka gyonna until that happens. Kati Kenzo teekateeka kizolina eri bano abaresistinga kati nga bolaba basaha banina Rosie olinawo enteekateeka obakomyewo mwenna mubeere mu kintu kimu ekigenda bayamba. It's not about kukomyawo. It's about kukola ekyo tulina kukola. Abantu tetubalekera endowooza zaabwe buli omu n'akola kyalina okukola. At the end of the day eno federation ne association zaayo we are not targeting particular people. We are targeting generation and generations. It's a system that is here to develop enkulaakulana z'abantu ab'enjawulo abaliwo n'abajja n'abaaliwo kati buli muntu omulekera endowooza ye. Waliwo n'oli ajja okubeerawo ng'agamba lwaki Kenzo yalwawo lwaki sinze akati yo oyinza mugamba ki obuyinza bwagalwa. For the purpose of humans and human rights, you let them express who they are as we move on. They can come and join and maybe win and take over also. But right now we need to focus on what we have to do so that at the end of the day we have to use a mwakola chinga sobolo choge. Okiriza mpato. Lwaki ogira? Okay. Nyinza okuba sizikiriza once I've never battled with anybody musically. Kenza kwagala lugogo odde wano nga bwe twalaba ekya Bebe ne Bobby kanime kweteeka mba nagamba ndi mukulu so bakwagala mu ringi yeeri eno kusaa eno Eddie Kenzo osobola okukkiriza bato bwete nze ndi mukulembeze atwala abayimbi mba sitegedde buvunaanyizibwa bwange okundaba nga ate abantu benkulembera nana anti okulwana n'omuyimbi already saha agamba omutumira obwana bumuvume sina gwe nali ntumidde omutumira obwana ne bumuvuma oli mukuwuliza from the horse's mouth. Sina muntu gwe nali sindikire bantu bonna muvuma. I don't have that time. Mind ya I'm very busy. Nyina offices nyingi. Kati nyina office omwana agamba nyina office ya presidential advisor ngekwata ku creative yonna kati sina bayimbi bokka kati nyina office y'abayimbi nyina office ya big talent nyina I'm very very busy. I don't have time for that. Nega kati nga tukyali awo for music kuba there are times where the battle si lutalo. It's just music. No, teri lutalo luliherezi. Si lutalo music. Muganda budongo. Owulidde ekigambo battle. Can you explain it? Kufaafagana mu music. Kila muntu kila nani. Kufaafagana. Owulidde. Kati omuntu nganzi. Kasuka tune kasuka. Nagendete. Omuntu nganzi. Ku magezi genyina mutwe. Kigambo battle kimanyi. Teri bato nga ya mirembe nga bw'okyogedde nti kufaafagana si bw'okyogedde musically andi oyinza ga tugenda kwabika ttiimu ya mupiira bwe guti tukusambe mutusobola mupiira oleeta stamina naye aleete bundeezi waliwo omupiira ogwo baba gusamba gwabigere si gwabigambo we are talking about omuntu amaliriza akuyisizaamu amaaso awo abakola bakole era bagende maaso. Naye gwe tozigendamu. No, you never see me battle anybody. Naye nga nandika kizezo okujjako nga gudde ddala obanga nyina ekikyamu. That's when I can start thinking of fighting people, disrespecting, abusing. No. By the way nga tuli wano. Sirika. Kenzo inakoyogeddako okugweddalo neŋŋamba what are you doing? Oganye nga tuli wano. No, nze sivuma abantu.
nze nsobola okuvaayo nenkuwa points zange naye nga sivumye okitegeera nze sivuma no nze ngambye nze kuba nze ndowooza mu state eyo mwensobola okukolera ekitiibwa ekityo nga nze naye nga nkyalina obwongo nga ntegeera I'm a very respective man. I stand for share spread love. Yes. I have my principles and values. Sisobola kera kumakya nenzivaako mbulokuba enduulu. Kati bano abavumu bawa magezi ki? Sirina magezi gembawa. Naye yo omwana agamba ne bw'oba okkiriza mu ndongo wali singa oba okkiriza eggwanga nenyumirwa ne buga teri kuyomba teri kuvuma okuba ndongo bokka okuba ndongo bwokkirira sijja kusobola sijja kusobola ojja kusobola ogaanye I don't stand for that. Andi nze mbadde nkugamba kino eky'okwevuma naye Kenzo yo bato yandinyumye nosoka bolingo oli naye n'aleeta n'oleeta stamina Kenzo nedda kkiriza bato kala nokagamba essaawa yegenda okwera nga wakasuula tawulo nnya ntuuyo ng'atuyana bwakala bwe bazikamula otuyana bwokala mb'osabe nayo neguniba ekifaani nga kikujja buze kitunze enfa nga bwokola mbwoti munyambe aleeta akabachina akamasanyalaze ng'omukulu amuttira mu waliwo nokwawo kampani eteekawo ebinaabiro session eggwanga banaabako nomala bagamba tunaye eddakiika 3 freestyle bakusangaka bakuttira mu migo bamusangaka ng'agaanye nze ngambye sigera biyimbayo kati bwe ndaba ogaana ndabanga omulenzi yali omutuufu omulenzi omutidde tewali kyakkola tumuwe awaadi yagende naye mugimuwagenda Kenzo wandikukubye disco ne tusooka kuleeta za awaadi zaffe international wadi nga bana babiri gwe ne bebe bw'abasobola tulabe kyatuleeta e Kampala mulabe nti omulimu gwe mwayingira tetukusobola muli banafumu kale music yawe walaga nze ndaba ndowooza kiyinza agendewo agendewo ogenda mu batoli siri mukulembeze tosobola kubeera ng'oli taata maka ate nga gwoyita mu lujja nga tewayambadde engoye olagako baana soka tugoleka abaana ne bayita bokka obwere gwe n'obaga mwambali olina okukola ekikye ku levo ye kati awo wenyini kukugwa eddalo abayimbi tubalabye nga bafunye ebizibu ebiragalalagala ngeza ku biragalalagala tulabye abayimbi bangi abalina ebiragalalagala bibakosezza abalala obwavu ba stressinze abalala nsonga za mukwano naye nga bayimbi federation y'abantu bano eyina engeri gye bayambamu case in point nina omwana omuwala Grace omulaba embeera gy'alimu nze nganze my analysis erowooza nti omuntu ono ekisooka mulimu ensonga y'obwavu ekyokubiri mulimu ensonga y'okuba nti talina capacity producinga nnyimba mpya zipushinga ku kawandibadde kati n'amaliriza nga aresortinze kuki kubiragalalagala federation abantu ng'abo tebalaba nalaba omuyimbi ozambi neŋŋamba engeri gyazzeemu nga yo ndowooza gwandibadde mulimu gwa federation ogaye kino ekitone kizze tukipushinze tutya to next level wenjagala ontangaze as federation eri more in policy and federation is more of heading associations not individuals naye esobola okusoosinga sibyase kinoomu fine naye ngamba esobola federation is an apex body etwala associations ezenjawulo kati association ezo zezidiringa ne bamembers anti Kenzo ekizibu kyetwafuna federation yasooka kwetondawo ate neryoka ecreatinga neleeta eryetazi neeno kati tuzitegeera sibo kiri kubanga you registered the association first can you register federation mu Uganda buli kimu can you can't but in Uganda my question is can you anti nkuganye yogera ng'omuntu eyasoma nkugamba ngali mu Uganda nti mu Uganda buli kimu kikola ki kati ffe kisoboka kuba tekisoboka
kati mwe temuyamba muntu ssekinnoomu sigamba nze point yange badde ngamba nti tuyinza okubawo ne body identifying nga tulina mental health department era ekikola ku lwaleero eriwa weri tulina department nambeera bwe muba mumaze wano nina abayimbi benkuleetera mu baasi anti kati ulabayo kikiri ekipande in fact mental health department empowering minds there is a whole desk there in the office ngekwatagana ku mental health era tulina abantu wano abamu ne mulumu wano we bali abana bali mu rehab abalala bali waabwe naye nga tuba kati abayimbi waliwo ne programs ng'ekyoto naki ebivaayo to let people speak up and you know already it is there. Omuyimbi afunye obuzibu yalina okwereeta oba mumulaba ne mugamba kisinziira olumu bayinza okuwa ripooti nti gundi olulala omanya but basically ebibuuzo ebyo birina kuddibwamu department eyo era erina n'akakiiko kati bwe mba nyina omuyimbi wange gwe mmanyi nti atawaanyizibwa ebiragalalagala enguuli naki tujje ku federation tujje wano weeri desiki bagitulage okujja kungu ngamba nti no wetaaga galubindi anti nkiraba bw'aba yeetaaga ndikuoli alaba alaba gye yajo abayimbi we bali wano nga babadde bayimbi balungi nkyayomba nono tubayambye tukyabayamba n'abalala bagamba biragalalagala webali mutwe webali wano mubayambi ekirala ate nga gweovudde ne kwabo tulina n'abalwala era ne tubayambako bwe tuba nga obusobozi obwe tubalina tubatwala mu malwaliro abaleetaga operation abeta olumu tubiyingira bwe tuba tusobodde capacity kisinziira maso nga nabyo tubikozeeko tujjanjabidde ddala abantu mulimu n'abaali nga ebintu bibatabituseeko ne muspendinga even over 20 something millions. Nina gwe nkuleetera no warrant emakindi ebamugoba mu nnyumba lwa mitwalo anti oyinza obutabimalawo byonna ebyo oyinza obutabimalawo byonna ebyo awo nokusemba era sijja kulima mbu buli ajjanga akaaba tujja okusobola okuyamba okufe tutwala eggwanga ddamba abayimbi banyi naye association weziri era bwe bababuulira era bayambibwako byebimu ku bizibu byetusolove addala nga tutegedde omuntu waffe gyali nange kye tumuyambamu wegabira akawumbi kunyumiza mboozi yansi kenzo okusenda olwajja neyesuka yegirako akawumbi nakatekewo shiba namuwa ebyo bisatu kameno nibasooka muwayo 5 saho baba muwayo mmeka nkuwa mboozi ebimu bye mmanyi wabiwulirako ate kati abayimbi abalala ne bajja naffe batuwe ate ffe nemutugamba temutuwa mwe tetujja bbawa nkozese luzungu lwa Uganda socialism oyo waki mu bayimbi era ekyokubiri sente zino mmanyi nti zirina okubaako accountability ogenda kikola otya nga sente ogabangabe weeri office secretariat etwala enkola eyo weeri buli kimu kirambulukufu ekyawolokoso n'ebigambo era bigambo sisobola kudisikasinga ku bigambo kuba biba bigambo antiiru nga si bigambo sente temwazigaba bugabe teri bayimbi bajja nogaba moyo moyo 10 tebiriyo bino nina lozi musima yafuna milioni 10 yali amazola mu Zahariya ne mumuwe 10 ayinza okuba yafuna 10 nga lyalina okumuweebwa olw'enamba y'abantu sente zali mwali muzigaba mutya nga muziwa muyimbi no bino ebintu eyo esente abantu bazifuna through sako kakati mu sako tosobola kujja n'ogamba mumpe 10 n'ofuna ekyo bw'omala okukisaba sako etuula neraba obusobozi bwawe bwenkana butya era naawe asabye okusinziira namba ki olina omubali si byabyo si bya mubali mwasinziira ku kyokugabana sente kisinziira ku kapasite ya sako bweyimiridde kati yayimiridde eta kuba nange nayimbako kaliyoki esange bazimba naye si byakuwa byakusevinga lwakuba nti kale gwe mulundi ogusoose okulaba nti abayimbi beekolamu sako but with the time kijaterera there is no any busy beginning kati abantu obalaba nga balina that mindset mu byakunona kutwala it is not the purpose, it's not the reason why the sako is here. Sako eri wano kutambula n'abo ne bwe banaabeera abiri naye nga bamanyi omugaso gwayo nekyeyinda obayamu and this sako is here to stay. Kati ekyali mu rakasi ne primitivity ebigambo bingi wolokoso fighting here and there but with the period of some time nga nebino ebyokulonda ebyogeza abantu ebingi byaggwa things will be okay and
federation ejatambula kati buli yali atutte ku sente wakuzizza bazitwala under sako muntu aba alina okuzizza andi waliwo abayimbi abalooza nti mwabawaayo mwamawaya miliyoni 3 n'agamba teri muntu yatwala sente ezo nga takimanyi nti azijja mu sako nti buli muyimbi alina okuzza sente ze yatwala banazizza abayimbi nga bagamba Kenzo omuntu mulungi yatuwaayo nze omuntu gw'obuuza ndi musajja mugezi sandifuuse kyenfuuka nga ndi musiru kituufu nyamba oleme kummalira budde abayimbi bagenda kuzza sente ezo buli abayimbi sente bazitwala ndasako osegedde osegedde nze mpulira era tewali gwe baziweerezako okujjako eyazenonera bajja zizza bw'amala okugenda n'akozesa sente eyo byayagala ajja zizza era kyova olaba nti Nina Rose bamuwa miliyoni 10 lwa nsonga baalabanga asobola okukazza bw'amala okukazza n'anona nozza n'onona oba kitegedde yali akyamuse bukyamuse baŋŋamba mbu yalamuzaawo hadi mu sente ziyingirawo saaliyo ne bamusimba 10 n'abeera disappointed era byonna ng'afunamu ka markex kubanga ndowooza naye wali onoonyezaako looni mu bbanga sikiwandizo wasaba ze baakuwa oba togendangayo nebiba abalaba babimanyi babiraba ze nange musako bampeeyokko fiiri bulungi wadde Kenzo aye nayimbako kaliyoki ngenda kujoyininga mumpe enkalo joyininga osevinge ate omala sevinga anti era kati amateeka gasako gagamba bw'oba osevinzeeyo ng'ofunayo bano abantu abaali mu beginning not everyone will be under the beginning beginning yabamukisa nti gwe mulundi ogwasooka nga kigwe gutandise so bantu bangi ababenefitinga mu ntandikwa naye si buli muntu nti ogw'omukisa n'agufuna gwe tolabangayo omwana eyazaalibwa ng'ewaabwe baava ate ne bagaggawala ate newabawo yazaalibwa abagaga ate ne bavuwala so buli muntu yenna beginning olumu gubaamu ebitambuliramu kati ekisanja kya Kenzo kya bbanga ki oba waliwo abaagala oveeko nabo bajje obuyinza obupya buyingirewo wa musajja atusosodde constitution yaffe twagikola okusinziira ku mbeera mwe tuli ekisookera ddala bino byonna nga bw'obiraba byajja nga waliwo ebyokulwanagana buli kimu twakakitandika waliwo okuzimba constitution zitereeza obulungi waliwo okuzimba association ziterere waliwo convincinga ba members waliwo mobilizinga waliwo okutereza abantu mindset change waliwo okuimplementinga ebintu ebyenjawulo kati olwedde twakavuga tugenda myaka emeka ebiri nga mu bbanga eryo tukyeyangira kutereza olaba nammwe ebibuuzo bye mumbuuza mubimbuuza olw'okuba bye muwulira eyo naye nga si bye bituufu ebyandibadde bimbuuzibwa okusinziira ku bye tukoze kubanga people are missing out a lot they should have known but you're not asking me those questions not because nti mba blaming it's because bino bimuwulira bye mulina obuuza so nga ate ebintu bingi nnyo ebyandibadde bimanyibwa ebitanatuuka kumanyibwa kati akadde ako bingi nnyo ngenda kujja nkubulire kati akadde ako ntulabanga kandi tusalawo tukole ekisanja atleast kya myaka emikemeka mu egyo nti omuntu astrugglinge wano nga yakayingira strugglingeyo ebiri nedda ayingiremu ebiri jakukola then ogumu maybe lwakupreparinga kulonda so basically gibeena you understand so abantu mu bintu bye balina okumanya nze ndowooza ebitannaba babuuzi ebintu bimulina okubuuza engeri gye twajjamu wano ki ekyatuleetera twajja kukola ki sebisinga abantu baba baagala okumanya ekibuuzo ekyo kiwanvu nno kiyinza n'otwala essaawa ekibuuzo ekyokubiri mukoze eki mu bbanga erino okitegedde ekibuuzo ekyokusatu kyandibadde nti bwe tuva wano tuddawa ofuna bulungi ofuna bulungi tubadde tudda naye asooka nnyonnyole anti omanyi lwaki bw'obuuza ekibuuzo ekyo n'okinondeka nkiddemu wabaawo okukimanya obutuufu naye bw'ombuuza ate bw'onyingiramu naako koolowooza nti kekajja onyumira alaba awo tuba tetugenda kusomesa wabula tuba tutuuse mu mbeera ey'okuba nti mwe mulina okukola ogwamwe nga bannamawulire naye tuba tuyingiddemu okunyumisa
no control no creating a controversy era ng'amawulire bwe gaba nti omuntu bw'aba embwa emulumye si mawulire okujjako ng'omuntu alumye embwa obukitegedde kati mu concept mwe mutambulira si banenya kuba namwe mulimu ebyamakulu bingi asobola opikingamu asobola kwegamba muteekawo embeera nga menu yiyo gwerondamu omuntu ayagala ebyamagezi ajja bifuna ayagala ebyokuseka n'okumwenya kulukuta ajja bifuna naye nze ndowooza tukyalina omulimu munene ogw'okukola okutuuka nti bino ebibuzo bwe biti ne controversy ono ate simanyi bato ate simanyi ono yagize ati ate simanyi ebyo byebizibu ebitwala obudde oluusi obutandibiddewo kati bintu bingi nnyo bye tukoze naddala ng'okuyamba abantu mubogeddeko abali mentally heal baana bangi bajja wano nga tebalina kye bayinza nakwekola olwaleero nga bavuddeyo batandise okuddayo ne mu studio abalala babadde balina endwadde nga bamu beetaaga nagenda kubajjanjabira Bulaaya olwaleero netubatwala ne basasula biiru ezikwata mu million omuntu omu ne muspendingako over 30 million ebyo byonna byandibadde byogerwako kubanga bye bisinga okubeera ebinyosi njagala ku appreciate nga batugamba gwe wayambira ddala fiye ebyo byonna kati twandibadde twogera ku muntu ng'oyo abantu gwe bagoberera oluusi ne tumuleetako ne mu bifaananyi abantu ne boogerako nayo ne bamulaba bw'ayimiridde naye yonna tusobola kugendayo olw'ensonga nti tukyalina okuzimba n'okutereza ebintu bingi but tetubamitinze leero baana akyalwokka one day one time will come bali tufokasinza amaka federation geddawo bwe tuva wano kwenda kote tuddawo mwina ekibangirizi we mwaguze we mugenda okuteeka ebizimbe nawe nga bwe tuli tutasuubirwa nti bwayinza okutugibwako leero bungi ate era nga obudde bwonna twandiba tuyinza okugulawo batira sofa waffe era we tuli ekisinga okubeera ekirungi nti tulina offices eggwanga lyonna za association but association ezirandas era nga ffe twasaka okulaba nti zibaawo sozofu mulina offices nga mmeka mu ggwanga tuyinza okuba tuweza kandabe 19 sub-regions plus 5 value chains. Those are how many? Those are 24. 24. So who qualifies? Anya qualifying okubeera member. Qualifying okubeera member. Eyo ndi Koboko. One under this association. One, you have to be a musician. Musician is a producer, songwriter, instrumentalist, songwriter. You understand? Yes. Kati bw'obanga ogwamu ezo category, then olina okubeera ng'olina proof. Bw'oba producer ng'olina ennyimba z'okoze era nga YouTube esobola okwogerera, Spotify, Shazam, ne API number registered in URL something. Bw'obeera omuyimbi olina okubeera ng'olina ennyimba nga katalogo tugiraba erina weeri oba ku YouTube oba ku Spotify oba ku Shazam. Olina okubeera ne proof of performance or something. Kati nze ayagala okutandika okuyimba sibeera member. Inasooka n'oyimba ddala. Ate abayimba kadiyoke. Anti kakati temubalekeredde. Balina okuba nga at least kati bayinza okugira mu baddansi oba bannakatembo nabo balina gye bagwa. Eno baba tebafuna ssente. Wano baba tebanawo. Si kuyimba buyimba. Anti nakola nayimbako kadiyoke kati mbadde njagala ssente za nsako. Awo wayinza obutaba. Kezo nakufana kenjaga kulaga. Anakufana. Nange mashallah. Kiki ekyo ky'omulazi? Mbuulira nze siraba. Ndi wala. Siraba. Nga kirungi. Family yabadde wa. Kintu kino mwakikoze mutya anti mbiraba ku social media, Rema, kiki ekyo ky'olaga omuntu? Kenzo, Honorable waffe nga bali mu kifo kimu, bali mu kifaananyi. Best picture on internet. Banyabye muntu yabadde mazaalibwa ga muwala waffe. Bano mwenna ne mwekuŋŋaanya wamu. Tangaza.
kyokutangaza nti eri yadde birthday nga tuyise family. Bw'oyita family olina okuyita family omuvaama soki nayo nejja netutuula wamu ate bw'otunuulira ebbanga lwema lyamala ne Maya ate mu sisita w'amaalo kakati tuba tulina okujja ffenna ekitali kimu. Bannange kyansanyusizza nendaba abantu abali civilized. Abantu beekuwaano ne beekuba naye ekifaananyi oli eno bali ne madamu n'oli ngaali ne madamu we. That's nice. Temwekuba mwawo ku luusu. Olwaki? Neegundibwa. Amazaalibwa mwagakutte mulimu. Naye ekifaananyi ekyo kyabadde kirungize kyansanyusizza. Kirina engeri gye kyalazeemu. Abantu bandibadde bwe bati. Ezo tulaba bantu b'ekyawa ne beeyuza ku intaneti tobalaba bayimbi. Musajja ne basaba ne dyeni. Kifaananyi ki kyewandisize? Kye kino kye tulaba. Buntu bulamu. Yensi entuufu. Oli bwoti tulina ebitugatta so si omwana oyo njagala kumulaba nono n'agamba bamukuleetera naye ku ssaawa 10 ez'abantu bati bawanga 12 Katonda bwakuvaamu nga tonnamuleeta poliisi yeeramula. Birabye ku intaneti ne ngamba kanneme kwogera nga Kenzo tannakiddamu. Omanyi bi AI bino basobola okuteekawo ne bateekawo n'oli. Naye ekintu ekyo kirungi. Kiba kirina engeri gye kituufu Kenzo olina okubeera omukulembeze. Abakulembeze be bakola ebintu bwe bityo. Si byakweyizaayiza famire ebawamu. Si byakwetta. Bannange omwana wammwe gwe mwasikiranga bamugobye mu kika. Junior. Saba tonaziwulira. Bamugobye mu benkima oba tumuleete mumola musuuzi. Famire. Bamugobye butaba nafe. Siziyingiramu. Kintu kyonna kasita kigenda mu famire. Famire emala ebizibu byayo. Kujja nga yekuyise. Negamba waayo. Tukugulidde oluggi luno gira oyingi. Tukubuulire. Naye oli eriyo abantu abateesibirako bikomere ennaku. Baka gonna nga bagateerako ebikomere. Bane kuliko okufuna obwa advise presidential. Segenda nze kuzza mabega omukulu wamu advise nzeyo kubangamba awa abantu bwa advisor ate n'abatuuza wali n'abawabula. Byabwe sibimanyi kasinze ekyange kyange buli omwaka omulimu omuwabula. Wamuwabula. Era agenda okumpa obuwabuzi nga nina bye muwabudde n'ebintu. So gw'okola. Of course. Mpulira abantu ba-advise abalala gwe ba-advise nga tebamulaba kuba munoonyo muwa amagezi nga tebamulaba. Kambatangaze. Tangaza ensi. Okubeera advisor in something. It comes with an office. It also comes with transport and fuel. Kiba kitegeeza akusindise mu field. Genda okola. Bw'omala okukola jangu tuula ne State House discussing matters. Bw'omala musobola okuva wati ne mugenda gyali kubanga wandiika omala okuwandiika no submittinga n'atuula n'ayitamu bw'amala okuyitamu kiri eri gyali ogamba nti ekyo kiggwa nga tumaze ku meetinga oba kiggwa ne bwe mbasizze n'awa directive naye ng'abiteeka mu nkola ye mumuwabula sajja bagamba oyo kanjogere mazima sindi mu muvuma wanvu yeewabulanga sigenda kubeera mu chitoks ani kati tuli ku source ebyogerwa nze kudda mu byaŋŋamba ng'omuwabula nze sisobola kudda mu byaŋŋamba sobola kudda nenga nti bagamba nti cannot be part of such conversation. Bw'ogamba bwe yakuwa okukola ogukola era ne gutuuka gye gulaga emirundi gye mu meetings mingi gye mumanyi ne gye mutamanyi era nga mu mboozi ezo zetunyumya mwe muli ebyeyengera ebingi not even only creative ne mu sectors ez'enjawulo
kubanga nze ndi ku ground mmanyi wasabe togenda kwekubira nnyo eri abawagizi bobeerabire ate mbeerabira ntya nga bendiko musiki ow'okumu takyafunika tokyamutuwa bendiko ofumba tusubire konsati guno omwaka bendiko era bwokebera mu nnyimba abalinawo ku nnyimba empya ampaati bwokebera abalinawo ku vidiyo ezitali nkadde nnyo ampaati and still in studio konsati yonna oba onnenya ejja omwaka so guno abawagizi ba Kenzo balinde endongo ewera endongo bagirinde ng'ewera era emirimu okola buli weekend almost mbabize mba mubiraba genda ku peegi zange olabe naye yangamba bukyanga afuuka bino ebya federation takyayimba kiryawo Kenzo anti genda ku peegi yange olabe kikiti jam session eno kati nze kankubalire recently naliko mu Gombe bwe navaayo naliko e Kasese naliko Eweera naliko eyo mu Kitugo nava Arua ne bitatambula na bulungi nnyo ne wabaawo okulwana nava naliko eggulu eyo naliko wangi and I'm booked just omuntu abeera na bias ye abantu nno bala balina illusions muto ye oli abeera nekyayagala n'akyagala kibe era n'akikuba naawe n'agamba takyagira bw'ati nze kibangamba neŋŋaye soboka ate nze atagendamu atabeera performing lwaki mpakana sikituufu naye ng'era nange ng'omuntu siri kweri pesi y'okuyimba buli kaseera okkakkana mukongo tunogake niwe mukadde ndira bisinge nenga nyimba sebandibize naye sikweri pesi kwe naliga ya papa mane tumande n'okula okulamu kunoga akati pesi wano bwendi kubanga nze nakolako olumu kankubuli nakolako sho 15 inedde yali 31st twingira mu mwaka nga ntambulira ku booda nawutuka okubawo ennyimba 3 n'odduka n'okuba 2 n'odduka ngera terya complain natuuka ku level nga buli weŋŋenda okuyimba nze muyimbi omunene waawo ng'abantu bakusuubiramu ennyimba 10 kudda waggulu abiri ate nga ne bwoba oyagala nnyo ebivulo ebini era tobisobola nentuuka ekiseera nga n'ebivulo ebibiri inedde ebikusumbwa olwansonga buli bwe bantimba nze mbeera big artist buli bwe bantimba abantu bonna bajja kulaba kati nga buli bwe bantimba gwoggalawo bakwagala awo nga gwolina okiggala kuviira ddala ku contract ya promoter ne sente ziyakuwadde n'abantu kye bakusuubiramu tutuuka ekiseera limit time nekola ki embeera n'ekyuka nga bwe wali okola luli si byolina ate era omusiru yoyo atakyuka omusiru kino kikuddiramu si kyakwekweka si kamera omuntu omusiru yoyo atakyuka nga kyeyaliko leero kati kyakyaliko byewali okola emyaka 10 nga byokyakola byoliko ensi ekyuka guulyawo giyinza okuyitako tokulaakulana mu bulamu mu mulimu gwo tokulaakulana olina okubanga okyuka kati jam session eno ebeera wano ku federation yaki eyamba unity abayimbi baffe babeera ngaeyo babeera mu mayumba babeera ngaeyo mayumba gaabwe babeera ne depression omuntu n'abeera yayimba naye n'amala emyaka talaba ku muyimbi munne abayimbi baffe abakadde abatusookawo abaana abapya tamanyi wayinza kusanga abayimbi yadde okubamanya n'osanga abantu nga bali buli omu ali ku lulwe naye olwaleero omuyimbi omupya buli obwaleedde obulaba gubeerako bayimbi bapya okusinga abaana eno newatuula basita naye bonna wajjula abamu ne tuba wano ewatuula abavyaipis naki abapya bebali ku grade then ono green basita bano abali established nakimala bakusomamu oyo eyo gundi era babaawo wano era bw'otunula mu bifaananyi byaffe ojja biraba egamba ate bino ebikulembedde wano wabeerawo kati no biseera ebisinga it depends
naye n'abagenyi mulina bwe mwayiseeyo kati basponsa baffe abatuwaayo kasente okitegeera ngenda tuula kweri naye like kyamakulu okulaba nga abantu omwana omuto amanya wayinza okusanga abayimbi beegomba n'abaako kyamabuuza kyamakulu nnyo okusanga bya invitation kale tewali nnyo bayikola gundi ku mulyango omuntu ajja buzi n'ayingira naye oba olina okuba nga oyambadde bulungi olina okuba nga okufaanana bulungi olina okuba nga oli present kuga omuntu nga bwe bakulaba osobola okuyingira so si buli muntu ndi ajja kuba eringa bwasaze mbwayinga kintu kyaffe kya mu nnyumba zengenze naye nga kyakunyirira kyaffe kya mu nnyumba olina okujja nga omuntu tagenda kwesitaza muntu nakuganga era kyova olaba ekintu kyaffe kinyuma nnyo ne bolaba video its classy because it's not abantu bangi ojja kujja oli mubisando toyingira alindemu olina okuba nga oyambadde bulungi nga togenda kujja ate osanga omuntu yeegulidde engoye zalabika bulungi ate omumaleko emirimu olina okuba nga naawe ofaanagana n'abali so mwakiteekawo for unity nti omuntu ajje bwatuuka wano kati kwetali invitation nze neva gyenvudde n'oludiini waabwe kagende okwali kujja mu session ya federation mwina lwe mba mujjudde oyingira kifo kinene kati bano benda baperforminga baba baperformingira bwerere mutuwokyayuko kiba kitya tuyimbira bwerere nange kenyini nyimbira bwerere kusanyuka it's a unity, it's a giving back kubanga giving back to the industry kubanga abaana bali betu inspiringa abazadde abayimbi abatusookawo nabo baagala okutulabako nabo baagala okuyimbako nga tubalaba bwe tumaze ekitegeeza mwana muto kubanga otuddawo ng'ayimba nga naye nti kenza ndaba palasa ndaba gundi andaba kimuzaamu afunira naawe omukisa n'okucelebrating aba legends olwali celebrating alagadi okumuyira ebimuli bye nga mulaba n'ebirabo tubaleetera thank you for the job well done birthday zaabwe birthday ki nkulaba kikola sofa kati mu 2003 mu myaka 3 ejja maaso federation etunulidde bintu nga kibyoga nti bino byetusuubira okwakira ekisookera ddala mu myaka 2-3 mu maaso tutunulidde okubanga tulina fair play between us and the policy makers on the higher level okubanga at least federation ejja kuba erina obwesige okuba nti esobola okukolagana ne gavumenti mu ngeri yonna era ne batambula bulungi ku lw'obulungi bw'omuyimbi era federation esuubira nti mu myaka 3 kuva kati wolokoso ono wa politics nakyo ajja kuba yaggwawo dda nga abantu bategedde papasi yayo entuufu ekisigadde kikyokwongera okuba nti unity ejja kuba yeeyongeddeko okusinga kweno today at least we have 60 to 70%. We accept in 3 years to come we can actually achieve 90%. Okay. Ekirala nti bwetunira federation ng'eyafufa nti olaba tulina leegi yaffe eyawana egifaako kati ne Uganda nga federation eyamma ey'abayimbi okunulira nti twagala okupenetratinga Africa ne international market as a federation eyinamu embeera egamba nti naye tuyambe tuvudde tutya ku level eno ekitabaddeeko tugende tuvuganye ne babbana because bakunyumiza bino bimanyi obinsingako nti bannaffe from Nigeria, our brother from Tanzania onani omuyimbi we Tanzania Diamond Platinum nti olaba waliwo that fund olaba waliwo ebintu birina oga nti okay tulina federation twepushinze tutya tu international level one eno enyini sako gyongera twogerako yebimu ku byo nti omuntu abaali talina akasente kamwongerayo bw'afuna akashutinga vidiyo mu eba 2 eyo tafaayo. Ekyokubiri kwe kubanga tufokasinga nnyo ku skilling centers okusomesa abaana how can you make it to that level. You understand? Kubanga ate knowledge is wealth. Biseera ebisinga omuntu ayinza olemwa okukikola because takimanyi naye olisenga aba amanyi ekyokukola. Skilling kikyogamba
kuyiga kuyimba kubaluma because kuyiga ebiseera bisinga do you have schools ebiseera ebisinga stage eyo gyolaba ekalinga just like around 30%, 70% of stage. Nti abantu bangi ku stage nga balungi naye nga bwagibuuka kati ngaafuuka ekizibu. Nandyagadde okulaba nga bw'okyogeddeko nga okingaziiza nti nandibadde ndaba federation ng'erina amasomero ng'amasomero gano ogendayo ne bwe oli mupya tugamba kati nga bwe tuba ne jam session ne ngamba nyina akaana kange talented kaŋŋende nkafunira akadde kayimba eddakiika ezi bakakana akaana tukawadde free scholarship kasindika emityana mu ssomero kayige wano kawandiike vocal development. Do we have that in our federation? That's what we are trying to do. Ekyo tuli mu kuzimba nga tukwatagana ne government era ekiri. Okay. Kenza abantu bangamba nkusiibule stage baagala giwawula buulira bannayuganda biki byogamba nti kino mukisuubira mu federation ne Kenza at large. Nze ndowooza abantu baffe batuwagira. One, federation eno yajjira mu kaseera nga akajjudde ebyobufuzi. Abantu ne batandika ogipoliticizinga here and there kyekisobola banenyeza kubanga kyekyali kitraining. Naye nze ndowooza batuwa akadde era bongere okutusapootinga because time tells. They will know what we are up to. Biri mukaaga munaba mukyaliwo nga politics agenda kunyinyintira wano Kenzo teweeraliiridde kaddaako. Tetuli ba politician, ffe tuli bayimbi era bondaba katuuti kamu nabyabufuzi yenna nga nyingi bangenze kunoonyayo kasente. Oba ogenze kuyimba mba nsobola omuwagira senga mba nsobola naye mulimu bejja okugenda nyimbire nga simanyi na miramu waki naye nga nze ngenze kukola. Nakulaba ng'oyimbirako madama mukyala ekyo kyange yali yeeyimbira n'oyimbirako n'omukulembeze ekyo nakyo kikyo. Ekyo nakyo kyange. Ekyo nakyo kyange kuba nze omukulembeze nga si byakwekweka muwagira. Nakyukakyuka katuwagira mukulembeze muwagira dda kuva dda bwe mba nga nsobodde okuvayo ne mbako kyenkomplaini tekitegeeza kyuka zo nzaagala sijja kulema nandyagadde okulaba ku mukulembeze omupya naye senga abazze bulungi nga bintu byakitegeevu si byakwetema si byakola ki nga bannayuganda basazeewo I will be happy but for now muzeeyi waba asazeewo nti akomawo okwesimbaomulabira ku bbalo ojja tambula naye era ne bwe tutuuka kutiikinga otiikinga akaana atambula naye nga tatiikinze anti osotambula n'omuntu n'otutiikinga otambula n'omubala osobola ogamba womulabira ku bbalo muzeeyi paka lasiti kila muntu kila nani era byogamba pulezidenti akyuseemu kale bino byo bitunyiga kale naye bwali balabye akafe yadde omulaba pulezidenti yampulira nga nyimba ennyimba n'ambita n'angamba zakyezo nemubuulira ebizibu byonna nemugamba nze ensonga yange ng'omuvubuka ali innovative waliwo missing links zino nezo nezimubuulira era nabingi otegedde tobubira mukulembeze mugambe abimugamba nga bali babiri simububidde naye ebiseera ebisinga bw'oba osayininga oba wali oba osoyalinga wabaawo ebintu byotagenda ojja kukuba public is public buli omu receiving information bubwe naye kyenjagala okugumya n'okuwamusa nti bintu bingi nnyo ebyapulayigiddwa ku ground nga nze baleeta oba bwe nakigamba era ogamba olimba kyobola mba nsirika naye nga bingi nnyo naddala mu nsonga ez'abavubuka kuba nze ndi muvubuka ate nga emisobi ezo zabangawo lwabavubuka butabeerengeji kati waliwo essuubi era olaba nti at least abavubuka beeyongera okubeera nga balingeji transition erimu olaba have youngest members of parliament now younger ministers
tulaba abavubuka batandise banyiga mu sectors ez'enjawulo, laba ne mu magi mwenyini abavubuka bakula, laba ebintu bitandise okubanga bikyuka mu ngeri emu oba endala. Nze ndowooza bwe tunaaba tutambudde tuti tubenga attention to details, olunaku lusobola okukyasebwa nga twakulira mu sente. Ng'ebitiibwa bimuguddeko kisoboka mpozi nga teweetegese muŋŋambire buli bw'enguzi bukyagaanye naye akirwanako butuuse baleme kukwata sekite oyagala bakwogerere ku byanguzi no kituufu enguzi nyingi njagala nga bwe yakudde kesisi agendeko mu yunura enguzi nyingi era naye agivumirira bekanawana ku kyalo kati okugivumirira nga bwe yakoze mu kesisi n'alyosa kisaka nti mwalemereddwa naba nampulire ng'asuula ebikonge eno bwalemereddwa balemereddwa bikyagwa kyenjagala bikyagwa era kisaka yongera kwetegeka nakukola mirimu no nzize mbutuusangayo ebisebo si bwe kusoose okubanga era naye owulira nga kompuleninga naye kyasinga okulwanyisa olwaliro buli bwanguzi ate kati kino kyeyakozeeko twagala abalwanyisa njagala basiibulira wano tusinkana omulundi omulala olina obubaka ssebo obutalekeka obubaka obutalekeka kubagamba nti tubaagala nnyo twongere okulanga tutambulirawo mu ngeri emu oba endala tusobezza batuwabule ebintu by'okuleekaana bino bimbadde nga nzijandaba abantu bavuma buvumi ne bakola bitya it is too much and it can't help you can only solve a problem if you know how to solve it. Nze sikiwa nti nno omuliro guzikiza naye bwe tuba tusobola okutuula nituwanyisiganya endowooza tusobola okukulaakulana n'olwekyo ebintu by'okuvoola abakulembeze ebintu by'okuvoola famire ebintu by'okuvoola mikwano gyaffe ebintu by'okwemalamu ebitiibwa ebyo tebigenda kukola that's hooliganism and it can't solve any problem. Mind you government jasigala agenda mu maaso ate nga senga ozze n'omuwa points nemwagiwinga bulungi osobola omujjawo n'ofuna kyoyagala naye bw'obanga oleekanye buleekanyi abantu bagamba nti abanange yaleekanye n'ebyagala tubikooze aze kyenjagala oli agamba ebyanguzi nze omukulembeze mugamba teyampa mabuko nafiirwa maama nafiirwa maama saafuna mabugo ag'omukulembeze n'agago kati gwe nkulabye agago gawedde ag'omukulembeze kasita nkugambye nakafiirwa neetaaga amataaba wali bize. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwatagana abadde Eddie Kenzo ensonga azoogeddeko manyi oziwulidde mweraba.